abalabi baffe abalungi abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President w'e Masaka City bambi subscribinga koona ku kadde omale onyige all buli kye tuba tutaddeyo kyonna obeera okifuna wano ku The Mix Media comedy interviews byonna obeera obifuna. Ntumirako Mama John amanyiddwa nga Bad Black munaye tukwagala nnyo Umarukiseka Fred Lumbuye Raga Pimpi amanyiddwa nga Kibamba Principal Bobiwine King SAHA Governor Ronald Alimpa Kasagadewo Sheila Rose bagala nnyo. Nentumirako n'abantu abali e Dubai, abantu abali e Kenya, e Rwanda, e Tanzania, e Canada, e Dubai, Toronto, Abu Dhabi, Qatar, South Africa n'abali ewaffe wano e Uganda, abaana b'e Masaka, abaana b'e Kyotera, mu Nnyendo bagala nnyo n'abaana b'e Mengo wagwa Ndeya bagala nnyo. Naye nga mbajjukizanga ennaku z'omwezi 7 Sebutemba 2024 ku Jahazi Bia tugende tuwagire MUHANGI Sulubada High School, n'ennaku z'omwezi 24 January 2025 King SAHA amanyiddwa nga Governor agenda kubeera awo e Rugogo. Agenda tukuba ennyimba zonna okuva eri gye yatandikira paka wano ennyimba 10 kololo eziggwayo. Ye King SAHA amanyiddwa nga Manisuru Semanda. N'olwaleero mbaleetedde omukyala amanyiddwa nga Irene Kayemba, ono sister wa Bobiwine, ono sister wa Mickey Wine, Banjo Mani, Dax Vibe, Eddie Yawe, bangi nnyo bachairman Nyanzi. Ono avuddeyo n'alaga ebyobugagga bye. Irene Kayemba omukyala ono muyimbi era ennyimba ziyimbidde ddala, ennyimba eziwerera ddala. Ayina nzaamulina alubamu azikoledde ddala ng'alina alubamu 8 okuli akakeeka 2024, twende ebbali 2021, nze naawe 2023 n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Ono yasoma primary ne secondary ate n'ebintu ebyokukola ku leedi abitegeerera ddala. Ye mukyala Irene Kayemba. Bino byobugagga byavuddeyo byatulaze. Ekisookera ddala omukyala ono muyimbi era ennyimba ayinira ddala eziwera, alubamu ayina eziwerera ddala 8 ng'ayimba ku mikolo okuli birthday parties, embaga, okukyala, okwanjula n'ewantu walala wangi nnyo waayimba. Ate ye kennyini yeetegekera ebivvulu nabyo n'abiggiramu ddala ssente ng'asobola n'okutegeka ekivvulu eky'omuntu omulala akasente n'akafuna. Omukyala ono Irene Kayemba sister wa Principal Bobiwine amanyiddwa nga Kanso Fada Tata Subi Tata Kampala. Irene Kayemba alina studio eno emwera ddala ssente. Studio eno eriko ne live band, osobola okulikodingirawo oluyimba, osobola okukolerawo live band singa obeera olina ali haso, singa oba oyagala okupangisa ebyuma bino abipangisa, singa oba osobola okumuyita n'omuga njagala onkubiremu live ku bbaala lyange oba wooteri, byonna abikolera ddala. Ye studio ya mwana muwala ono Irene Kayemba. Studio ya Irene Kayemba eyitibwa Kibz Music Revolution, eno eriko ne live band. Ye studio yo weyitibwa Kibz Music Revolution. Oba osobola okumuyitawo nakubiramu live band erikodinga, era abayimbi abanene bangi balikodingidde ennyimba naye kennyini ate ennyimba nno ne zifuuka noyiiti. Irene Kayemba mukyala mulunzi ate era mulimi, namwe mu kulunda aggiramu ddala ssente ne mu kulima, era alima ebitooke nga bino abirimira waka kubanga ennyumba ye tudde kuyiika ziringa nga 5 kati yalimirako n'okulundirako. Ennyumba ye esangibwa eyo Matugga oba lino ettakaali gye lisangibwa kwalimira n'okulunda n'alunda, nabyo bimuweera ddala ssente kuba obulunzi bulimu ssente. Wano ewaffe embuzi ya bbeeyi, ennyama esinga okuba ey'ebbeeyi. Irene Kayemba mu bwa ambassador namwe aggiddemu ddala akasimbi. Obwa ambassador basobola okusasula omwezi oba akasente okakuwa olumu oba okusasula omwaka. Ono omukyala mu bwa ambassador wa kampuni nga ebintu byasinga ennyo okuteeka ku mwanjo oba okutunda kuliko eno kampuni ekola sabbuuni okuli Magic, sabbuuni amanyiddwa nga owa Magic ow'obuwunga. Omukyala ono ambassador Fortune macaroni, nkiwa macaroni ago mugalaba galiko Fortune, omukyala ono brand ambassador waabyo, era buli mwezi afunira ddala ssente, era ebipande bingi bibeeramu omwo nga bitambula. Ye kennyini kwali Irene Kayemba mukyala mulimi wa mmere. Irene Kayemba mukyala alima ebitooke, mu bitooke bino byalima bimuwa emmere n'alyako n'okutundako n'atundako amatooke. Oba alimira ddala ewantu ewawera, ayina ekitooke muganda wange kinyirira. Ebitooke bino mulimu n'ebibala, era mu kutunda emmere eno ng'agijja mu nsuku ze afuniramu ddala ssente kubanga ayina olusuku olutudde kuyiika ng'emu. Ye Irene Kayemba bw'aba ayina omukolo tekyetaagisa ggula mmere, atema butemi wa nsonga busonze mu mpa ettooke liri.
ennyumba eno naye agitereddemu ddala ssente. Ennyumba ye etudde kuyika ziringa 5 esangibwa eyo Matugga. Ayina kompawundi muganda wange, kompawundi nnene nnamba eringa kuyika 1.5 nga kompawundi eno erimu ebibala nga bagisiba ne pavers. Ennyumba y'omwana muwala ono ennyumba maanyi ddala, ennyumba y'amaanyi era erina intiriyo omulungi. W'ogitunuulira muganda wange esaana wamma okulaba. Ennyumba namwe atereddemu ddala ssente ze. Ennyumba eno erina ebintu eby'ebbeeyi munda ne wabweru, erina paakingi 2, emiti, ennimiro ne intiriyo omulungi ddala ow'omunda ne wabweru, ebimuli ebisikiriza wamma okulaba ng'oyingira, eby'omunda n'eby'owabweru. Kalemba ayina Charity eno emanyiddwa nga Grooming Girl Foundation ng'era egabira abaana ab'obuwala ebintu eby'enjawulo okuli pads, ebitabo, sabbuuni n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. School fees ye Charity ya mwana muwala ono ng'era abaana bangi bakutte nnyo ku mukono. Charity eno naye agitereddemu ddala ssente era abaana bangi nnyo bayambye ab'obuwala. Ye Irene Kayemba mukyala ayina omutima oguyamba. Irene Kayemba ayina ettaka eriwererako ddala kwalimira era nawo kulunda n'alundira nako ng'erimu lisangibwa eyo Matugga, erimu liri eyo Gayaza ne mu bitundu eby'enjawulo ayinamu ettaka. Mutaka asizeemu nnyo akasimbi ke kuba ebintu by'ettaka bino babitegeera. Ono yasoma obwa mass communication kiyite amawulire naye gaamuwera ddala ssente bwe yakolera ku maleediyo era akasente ke baamuwanga ako ke yasobolanga okuyinvestinga n'ateeka mu bintu eby'enjawulo okuli amayumba g'abapangisa, okugula ettaka n'okukola bu bizinesi obutonotono. Ye mwana muwala ono Irene Kayemba. Emmotoka namwo mulimu ssente ze eziwererako ddala era avuga emmotoka ensajja eddala okuli zi Prado, zi TX n'ezini ezimukolera akasimbi. Namwe atereddemu ddala ssente ono sister wa Principal Bobiwine. Irene Kayemba ayina kampuni ekola amajaani gano yageekolera nga gayitibwa Monia Slimming Tea era nga malungi ddala. Amajaani gano oganywako muganda wange eddekende eddamba. Amajaani gano ganjawulomu era galina n'engombe egamba bweti for health living, obulamu bw'olina okubeeramu oba obulamu bw'olina okusulamu. Ye ngombo y'amajaani gano malungi ddala ageekolera n'ogateeka ku luukyayi wamma n'owoomerwa. Irene Kayemba mu kuwandiika ennyimba yeekansa era ezizaaze eyimbira ezimu n'azitunda nga muteesa okusinziira nga mmwe muba muteesezza n'ogamba singa lukola hiiti nja kwongerayo kino, singa lugaana nga nkuwaayo kino. Ye Irene Kayemba mu kuwandiika ennyimba namwe addiramu ddala ejjamba. Ayina zirentozi ng'ayina ezo eza single room ne double room era ayina ennyumba z'apangisa muganda wange gali masavu ate nga gookya gali nga gakyayokya tegasigala na ku mumwa. Ng'ennyumba zino z'amaanyi, ennyumba zino nnungi ddala lwe ziri walungi, zidabo zisingo mwabazinyumira ziri self contained. Alina poloti mu bitundu eby'enjawulo mu Matugga, Gayaza, Entebe n'ebitundu eby'enjawulo eyo mukamookya namwe ayinamu bupoloti bwe mu bintu by'ettaka ateeramu ddala ssente. YouTube channel emwera ddala ssente buli mwezi nga kisinzira watya bw'aba akoze. Ye mukyala Irene Kayemba amanyiddwa nga sister wa Principal Bobiwine. Ono omukyala Irene Kayemba mukyala muyimbi era muyimbi ddala w'amaanyi nnyo era ayimbidde ddala ennyimba eziwera. Ayina alubamu 8 okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga mu famire y'Abakyagulanyi nga mukyala yasinze okubamu ne alubamu ennyingi okuli zino wammanga, akakeeka 2024, twende ebbali 2021,
nze naawe 2023 era awangudde awaadi eziwerera ddala mu bintu ebyenjawulo n'ebyo Charity tezaakola awaadi azirina ddala nga mukyala muzadde ate mukyala atenyooma mukyala mukozi ddala. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nti Irene Kayemba okuva mu famire y'aba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Ganso ye mukyala abasingamu okubaamu ne kasente era ng'alina ebintu ebikalu bingi nnyo ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa 27 Ogw'Ekumi Irene Kayemba ebyobugagga byavuddeyo byatulaze n'asoomooza abakyala bangi nnyo naye nga bambi towerabira ku subscribinga kukoona ku kadde kumala kunyiga all era ng'ofuna obubaka bwonna bwe kutaddeyo sharinga commentinga followinga the mix media bwe kimu kyonna oba okifuna naye nga tewerabiranga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa January 2025 King SAHA cricket over wagenda kubaawo nga tusansabula omuziki mwaba afikira ku Africana nti ekifo kyali kifunda mujje mubeereyo mwerabireko ebyafaayo tuddemu tubikole kuluna ayina obimenyawo ayina ogijjuza cricket over n'ennaku z'omwezi nga 7 ogwa September 2024 tewerabira Mickey Wine agenda kubeera ku XCLUSIVE Emunyonyi agenda kubaawo nga atukuba omuziki nga tusansabula omuziki okuva eri gye yatandika Surubada High School yonna weeri obadde okimanyi nti bamuddula baayitira wuwe nge Surubada High School mugende otuwagire omwana wa ssebo ono ye Mickey Wine ng'ennaku z'omwezi 7 mujje mulabe ebijujjulu ebyana byonna bireese bitiriboose ebirina obubina n'ebitalina bubina ebyana ebirina figa eziringa nga labba bandi ebyana ebirina figa eziringa nga ettondo ly'enkuba mubeereyo ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omwenda 2024 ku XCLUSIVE amanya n'eddoboozi Uncle Stretch President w'e Masaka City mubeere bulungi mweraba Ssaabasajja Kabaka awangaale bye bye.